Okay kale kakati tulabyeko kuva nupu ya salawo gama tegena kwetalaga egganga lino ngegenda bifo byenjawulo and luli yali mbara eggulo yabadde 40 era nga bakyeyongerayo okutalaga buli omu munnayuganda ekimwewuunyisa nti nupu newe yakolanga mu lukiiko poliisi yajjanga n'ebintu si nupu yokka n'abalala ab'opposition ng'ogerera nga poliisi ezze temwe yakola no lukiiko and all that naye munne tulabyeko ko okuwangaala kuno kutulabisa ebinene tulabyeko ko Bobi Wine nga solo yimirira mu kibuga kyonna kyayimiriddemu n'ayogera byayogera ng'amagye we gamuwubira kajjambo nga poliisi we mugamba go ahead isn't this what we were praying for twongadde tutya embeera eno naddala naawo nga tuyingira bani fenga bannabyabufuzi okwogerako n'abantu mirembe buli omu kyayagala eddembe Bobi Wine akanyina akayimbako eddembe kino kyetwagalira ddala nga tuyingira 2025 awo kati kino okiraba enjagala otunulira epano zonna ezigenda okutandika n'olwokuna kasooka atambule bulungi ogenda kumpulira ab'NRM tuwamulese n'atambula yeno gavumenti yenna gye tubagamba kati kino kigenda kusangulawo byonna ebyasooka documentary teeyike tukoze twesigala nga tukuuma eddembe lino bino bye twagala come 2026 nga bagambye Museveni anajja yenna anaabaawo sokoleke mpola mpola nedda ndi abantu tebannalangirira omanye ebintu bingi nze nkubuulira era nze neewuunya nengina semba gy'amagezi gaalina okulonda ndekanze munna ate tonkaligayo nnyo tuuse ensongayo mpolampola onkomedde ku musalaba yakunfuulaki kubanga nze bwino gw'olina obutitizi bwe nina ze sina gwe nina kuwadde n'akatono nenda kale imagine this was 2021 netuteekamu imagination sigaleta bwino ngabo nga naba nga bagamba President Museveni ali mu kibuga ky'Embara Kyagulanyi ali mu Central Uganda Power ali Kiboga niyo mulala Power angambye sabo tuzeeyo emabega abaana tebamuli bulungi firimu tugizanye nga tugize emabega nga buli omu ayogera nga bw'ayagala teri akubwa ku mukono buli omu yali ensonga yali ya covid teyali ya byabufuzi anti kubanga nera tukoleko example yaliwo Museveni yakuba ku campaign ennene yali nga mu tent engeri gye twabanga tetulidde ebintu tetwabiraba basibanga twebase twasibanga Museveni yakubanga ebisaawe n'agaana banno okukuba ebisaawe nene yalinga muki mwene muddaawo bano baba babeerako mu tent baagaana ekyokubiri Bobi Wine baamuyisanga mu byalo kyamuyamba okulaba amakubo amabi gana akolako mu komenti osanga wayo mulambuza amakubo gaalina kakati this is what we want as Ugandans abalwanirira eddembe abagala okubeera ne peaceful transition twagala ebintu anti obuzibu bwa bino tubale tufuna documentary endala president byakola nze nga njogera nga Lemani sogera nga president mudeni mulowooza nti ndi mugezi nnyo njogera nga muntu wa bulijjo tebikolerani byonna politics zikwekuba wafuwa wano. I think it works for the government. Mwagambe batulugunya. Kati polisi ye bakuumi. Osobola kukola story wanu Bobi Wine ayugumiza Mbala, ayugumiza Fort Portal kati egenda kusembayo. Polisi abiganye. Byebindi ku mutima. Amaleko eggwanga lyonna Uganda nga bakuuma mukuumi. Bamusibula busibuzi. Olowooza jana gwera tunakolayo. Embozi jja kwate kyalina makulu. Ali zifaanagana bw'ayingira ekibuga n'akuba oluseregende n'agenda ku radio. Naawe okulaba. Nambagala nnyo. Yes sebo. Lese no ekintu kiba kirungi nakulu kumwasanze bw'ayagala. Kulensonga abadde baziza bannabe nga twala ttiimu eyo okubeera okumwana abeeteka bintu bano babaziiza naye kati awo polisi erandise okukola zino tajja kukola amakulu. Bakikole paka ddi. Olwo bannabyabufuzi abalina okuvaayo bagambe nti twabagamba n'olwo yalidde yazze wa muzeeyi lwaki bamukkiriza enkuŋŋaana. Era kati bagenda omukubira ku Kyagulanyi era ligenda nga omusalo. Nze kali nkubuulira. Polisi gwekuba bateyalya.
bandi kubyenze nkubuulira Uganda eno ntono poliisi eganye bali setting bali tuweereza okulaba bali okulaba Uganda ndowooza mumulaba bannange wangi sebo politics wa Uganda yoyo badde balaba vibe ekendedde kati batandise omuleka tukomyewo vibe naye fe abamu twabikowa tetukyadda mu layini tusimanye tubasange wammwe tuleete ballot papers ewaka maka gammwe nno bitegedde ebyo agiriko yogera naye nze nkubuulira entegeera yange ey'okukifugi ey'omukayembe munnabyabufuzi opposition genda ku kkubo banga wakatambula bakukwate lwala emyezi 5 wangi naawe okulaba naye nze njagala bagamba netuba tugende politikali tabula kiba kimukuba kubanga bwetutunuuliriza gwe yasoma polisi kukuba Kyagulanyi nakola kati esawa nalizo Kyagulanyi wabanga atambula mu Uganda yonna kiwera ku leediyo nekijogama nti atwamuwa eddembe era akola Kyagulanyi ng'omuntu kiba kimukuba Kyagulanyi akola nga polisi emukuba ng'emutulugunya naku bambi naye byonna bwe bivaawo tomatikali Kyagulanyi kiba kimukuba ng'omuntu nti tuba tetulina eyo feva gye tumuwa bambi bamukola we bati so kimukolera ekyo nkigambye. But also on the other hand, it is wadenga politically mukirabwe muto. On the other hand, era China credit yekiwa Kyagulanyi. Jukira kema begakao nga buli violence yaberangawo bataminganga abaana ba Kyagulanyi baba bagizwe as hooligans kati ba hooligans ba anti violence y'abaana ba Kyagulanyi yajjanga after policing and resisting entambula yaki ekitegeeza police was initiating anga kati mu byonna kakali ndako kino kigambira wano ebbanga linze maze nga ndi mulamu munnabyabufuzi wa opposition yasobodde okujja otugamba byagenda otukolera siyo yabeera ku front beba ne tulowooza abibaleeta obuleesi munnabyabufuzi wa opposition ajja abeera majja genda bankubye bikoze bitya kati waba poliisi temukuba kitegeeza alina okutuwa obudde atunyonyole buli kimu ekyokubiri owo munnabyabufuzi atambulira ku kiri omusajja kyakugambye sympathy bambi yali tanatuka ne bamukuba naye nedda bonna batambulidde ku sympathy generation yaffe tutandika tegeera akalulu ku kalulu k'abeesigye bwe babanga sympathy tekoze kuva ku generation y'abeesigye paka ku ya Kyagulanyi kale katukozeseeko ku mirembe tulabe omwana bamuwe time abeeko ebigambo byagamba abantu ate kino tukikole paka 2026 bakuba omusajja okowulire kale kubeerako bannange naffe webali kutukubira bakuba omusajja omusajja oyo bakoze bulungi okumuleka nze amanya nze people second bakoze bulungi okumuleka ate erudda nti ne poliisi yakoze bulungi okubanga ekuuma eddembe kirage nti waliwo democracy mu Uganda. Exactly. Soka olata tukikwata omukwano gwange okimanyi nti waliwo ffe abamu abagenda otuwulire ku buwomi bwa tear gas kati tukyasobola kujja kubanga ate mu abantu mwabeeyo ekkoona eryo mwabagala okuinitiatinga bino emitwe era mututaminga zi hooligans twala kujja tulya ku tear gas wa Museveni bwawunya kati bali ludda aba hooligans abakubanga poliisi bali omusajja mukuba omusajja wangi yetulise bwazooti owaso okuyonsa omu yetulise bwasizootya nze yibula wanewo obulenzi yibula teesa mukwano yibula sooka oyonsa omwana kakati abakazi bakimulekera bannammwe abaana anti ali mu kufumba kyanca owooza nti era akenshi njagala kugenda naye kwata ku mwana omuwulire anyway onako olwaliro bali luddawa bali Kasese ab'Ekasese balwa bamaze ne bagikkiriza oba bapakaki kati kino nkigaana temuddamu kusaba poliisi nedda mugobererwa amateeka anti bagamba abalina effujjo mugoberera amateeka twe poliisi bagamba nti balina effujjo baafa bye mutandika okugamba wano
ne bakuba abaana ne batuuka battira mu kavuyo we babayita bahuligani baafa nedda nuupu mugoberera amateeka twe poliisi mumenya amateeka musobola okukola amawulire gatandise amawulire the news is boring Simulula twecce